po jako akawuwo. Abali mu buyinza tebalina biki birowoozo ate abalina ebirowoozo tebali mu buki. Bino Oweekitiibwa Joseph Kawuki abitiisa omwami w'essaza Busujju Mark Jingo byekwaso Kaberenge owookubiri ku mukolo gw'okutuuza omwami w'eggombolola Musaala Bulera mu ssaza ly'e Ssingo Katongole Rosette Agnes Nakyambadde. Kabaka watalekulaba omugaso gwakulabyemu kulonda era gwe obwami bugenda kukoma ku gwe ne famire tegenda kubugabanako. Mu buweereza bwonna bwe tukola teriyo wakitiibwa nga kuweereza kabaka. Okuweereza kabaka nti oli mwami wa kabaka nze banaye kwenzimbira okwo kya kitiibwa nnyo. Oweekitiibwa Kaberenge asabye abakulembeze bafeeyo okuteekateeka abaana abaddira mu bigere. Kirungi nnyo okutendeka abaana kuddira mu bigere ne bakwebuuzaako n'obawabula nabo bakwenyumirizaamu. Kiba kibi nnyo omukulembeze okubulako beenyumirizaamu. Biruulwa mu kifo ekimu ofuna abalabe bangi awo nokolerera obwamugwenda naye bana bakukkiriza. Kasujju ajjukiza abantu b'amasomogi okwettanira okukuuma obutonde bw'ensi obutaaguddwa ensangi zino. Abantu ba Kabaka okubirize okwewala Mukenenya abalamu ebabugiriza omutanda. Abantu bakubirize okukuuma ettaka ng'omukulu erositi bayogedde bakuuma ettaka atalina bwatudde abeera mu mbombo ze. Abantu bakubirize okulima emmwanyi kalikatuga emmwanyi tekola ki oyo yekka atagirima yeyeerimba noye buli mwaleme ki. Abantu bakubirize okwesiganga Katonda. Omwami w'essaza Ssingo Mukwenda David Natajja yeebaziza minisita olw'okujja okutuuza omwami w'eggombolola. Abataka abakulu ab'obusolya abali mu Ssingo n'abo abali ebweru wa Ssingo batukwatiddeko nnyo era nze nkakasa nti bagenda tukwatirako okulaba nti amagombolola ga Ssaabasajja Kabaka gano omulama oguvaayo bulungi. Mukama wange lwaki oli wano lwa bwami ly'essiga eryokusatu obwakabaka ku busimbye era ekibufuula olwazi. Ssingo Katongole Rosette Agnes Nakyambadde ng'ono yatuuziddwa ku bwami aweze okufuba okulaba ng'abantu ba Ssaabasajja beenyigira mu kukola. Tulowooza nti tulina okuteeka nnyo essira mu kukola ennyo kubanga obulamu obutaliimu nsimbi buba bukaluba, naye nga tulowooza nti bwe tuteeka nnyo essira eringi mu kukola nga tweyimirizaawo mu maka. Ssentebe wa disitulikiti y'Emityana Mugisha Patrick wano asinzidde n'aloopera minisita nga Mityana ewabaluseewo okukwata abantu mu ngeri etategeerekeka. Nga tukyali mu mbeera eno ey'okuba nti tukyalwanagana, nze bwe nesanga ne mwami Luzigera muwangula naye twegwa mu kifuba nambuuza entebe eryetya ne mugamba entebe ngikutta ate nkyajagala. Era ne bwendoota buloosi kisiikirizo kya muntu agyegwaniza ntukuka ne munoonya abaddaanyi oyo. Kyokka wano omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ki NRM mu Buganda Ssalongo Godfrey Kiwanda Suubi wasinzidde n'amwanukula n'amutegeeza nti balina okuleka ab'ebyokwerinda bakole ogwabwe nga bwe kinaazuuka nti abantu bano tebalina musango bakomezebwawo. Tetugamba nti bakyamu naye ng'omukulembeze n'abakulembeze ffenna gye tuli let's take necessary steps era njagala okukusuubiza gavana tujja kukolera wamu. Abaana baffe balaba tubalina musango gwonna bajja kuvaayo. Tujja kukolera wamu ng'abakulembeze Bannamityana baveeyo kubanga ffe tukimanyi nti mu ggwanga abantu basobola kuwagira kibiina kimu. Nze ne gavana wa NUP nze ndi wa NRM ate tuli bakakongoliro. Kyontowaire Proscovia yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omukyala yaliwa omukyala tazze nze nalema nti omukyala ono yalonda omwami omubi